bannange twegatte ffenna tube wamu tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende tumutikinge n'abadde talonda genda kalo gijjeyo genda olaba omulwadde genda olaba ani obulwadde obwo omugambe nti jangu nkuweeke tikinga waneeno ebbanga lyonna bakama baffe tubagondedde ebbanga lyonna tubaddewo ngera tumanyi nti tulina abatutwala naye emisege we gituuka akaseera emisege okutandika nga gyekyankuula be mulaba ku mpuuga emisege gyatuuka akaseera ne gyekyanga nga mpuuga takyalina kyayogera okuggyako emisege okuva mu bulamu nga zimaze okutegeera nti be batuliddemu olukwe paka wano tubakakasa nti Allah ajja kubajjamu mubeere mu nnupu nga muli omwo mulimu mpulunguse genda zivaamu ate kino ekisanja hakuna mchezo oba obaddewo ebbanga lyonna ng'oli mu nnupu nga tukumanyi nga tusirise tugenda mu maaso tukujjayo mpola ate we tukujjayo ino tokyadda genda owereze bakama bawulira nti bebe bakuwa ebitiibwa tukooye okuzannyira mu maanyi gaffe ebirowoozo byaffe nga betulonda okutubeererawo ate muyina ekiro gye mukukuta Allah ajja kuboolesa yawma tubira sarail kunakula nkomeri ajja kujjayo ebyama ne tumusaba ne ku dunya kuno asooka abijjeyo nga tetunnawalampa bali eri abali mu NRM tusooke tujjemu zino empulunguse eziri mu nnuku mubajje ng'agenda mu maaso n'okwagala bajjeko TikTok gavumenti ejjeko TikTok abaana ba ghetto batandise okugenda mu maaso n'okucupayinga ebifo byonna kati n'emizikiti bayingidde sigwase sokagoba ate sigwase mbyeyo mwe mukagoba na gari nze era mbavuluga nnyo nsiba nkigaba omuto wange nze newunya baddogo nze nakibuli nakiyitanga mu bwagu ba kutulaga gwe mukwalo badde ki nzirayo nsembe ekituleetera okukola twagala nnyo okulaga mu society mbu tukalinamu twagala nnyo okulaga abanniga mbu tukalina nakafumise nkalina nebyakuvuka okafumise n'ofunayo 15 kuvimba mu buvimbi 30 seconds naye bw'ona owangaala obulungi risiki yo gyagifuna mu bujjuvu nze saawa zino mbeeraawo nenfuna akasimu afaba naam salamu alaikum warahmatullah nze waalaikum salaam warahmatullah kiri kitya boyi wange katuulako ne mugamba wasudde dda teekako nendyako nze nakyusa n'engombo nze nkolerera mmere ya leero bwe maro nze bwe nfuna ekyemisana sisaba kyaggula alhamdulillah nfunye ekyemisana ekyeggulo Allah yasinga okumanya nanywa mazzi kitegeera nze gyenvuddeyo nankula mu kiyaale kale nno tumaze okubeera nga tusimbula mukwano gwange atugoberera kaakati nno olunaku olwaleero byetolekedde binenemu byetolekedde bingi emboozi ezibaddewo ogenda zitegeera ekibadde mu parliament kibadde kifumba mutuku olunaku olwaleero ng'etteeka ly'ekkooti eri kangalu kooti gye twabagambako ampuliriza litandise okubeera nga liwulirwa kaakati nno bino nga bigenda mu maaso nga ne kanso Nalukoola eri naye bubeefuka n'omukyala oli eyamutwala mu kkooti okumuwawaabira nti obuwanguzi bwe yafuna tebwali butuufu kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja amayiddwa nga Alex Luswa Luwemba oweri Kawempe North eyali yeegwanyiza kaada ey'okubeera nga MP owekitundu ekyo Kawempe North naye ebigambo si birungi kaakati nno onaze ayogera ebigambo ebyakuno nakuli kaakati nno naye bwino we ampuliriza amaze oba oli awo n'aziikulwa n'avumbulwa ogenda mulya olunaku olwaleero kaakati nno bingi ebikirako wano byogenda okutegeera nange Eke Master mebagawo muzindalo maze okubeera nga ntula mukwano gwange ampuliriza ebigambo tubiseetule kaakati nno ye Sheikh Mubajje ono nga yakulira abasiraamu naye bibye ebigambo birungi si birungi jjukira nti ono ye yatunda ebyobugagga by'abasiraamu byonna kumpi kubimalawo kaakati nno ono atambula n'amamundu atambula n'ezittanka atambula n'abamagye okwekuuma okwerinda obwerinzi okumuliko oyinza okugamba nti mukwano gwange ampuliriza ono jjeno mulamba kaakati nno ng'ate munnaddiini kati ebigambo bino byonna nga bigenda mu maaso jjukira nti ono yali avuddeyo n'akakasa ensi nti ayagala TikTok ejjibweko kubanga mbu ebigiriko si birungi nnyo kaakati nno abasajja okuva olwo baamuviira mu kigambo ne bamunaabira mu maaso ampuliriza ne bamuyisamu eggaali enkambwe kati bino n'ebirala bingi byogenda okutegeera nange Eke Master video soko gituwe ekigalo ompya nkusaba osoke osubscribinge ku mukutu gwaffe tusimbule n'ebigambo bino ampuliriza bitandise nabyo olunaku olwaleero tutandise okubuulira ebigambo ebyo byennyini bannayuganda bye beetaaga nzize nga nkibagamba ebbanga ddene nti mwe abasajja abakulu munaagenda mu maaso nga mupuriikinga ebyekisiru nga mupuriikinga ebyobusiru abaana bagenda kuva mu ggeto ate nga bamanyi
bajje batandika okwocupayinga ebifo ebyo mwe mubadde muli. Abaana bagenda balumbeeyo mu mizikiti gye muwangaalira babasiguukululeyo babajjeyo batandika okubuulira bannayuganda bye beetaaga okuwulira ebyo byennyini. Mumaze ebbanga ddene nga mujja mubuzaabuza bannayuganda mubajja otunze ebintu by'obusiraamu byonna otunze ebintu obimazeewo naye okutta omuzindaalo oyagala gavumenti ejjeko TikTok ku bizibu byonna abasiraamu bye bayina. Abasiraamu bawambibwa be basinga okutulugunyizibwa tebafuna fair trial naye ofunye omukisa okutta omuzindaalo osaazizza abantu oyagala gavumenti regulating TikTok sinakindi kugijjirako ddala. Ndabye akavidiyo k'abaana bano abaana okuva mu ghetto nga basomesa batandise okusomesa bannayuganda ebyo byennyini bye beetaaga okuwulira. Nze nga nkibagamba waneeno nzize nga nkyogera naye mbagamba mmwe mutuddeeyo mu bifo byammwe muli comfortable mulowooza n'abantu bawansi bonna eno bali comfortable naye abantu lwe balisituka ne babalumba mu bifo ebyo gye muli lwe muli kitegeera nti abannayuganda banyiiga dda. Tunuulidde kavidiyo k'abaana bano engeri gye basomesaamu mu butuufu bwe baba basomesa toyinza buta paying attention olina okupaying attention nga basomesa owulize bye basomesa kubanga byamakulu. Nze okuddawo okuwuliriza mu bajji ng'ayogera eby'obusiru afazaali mpulirizamu n'omwana engeri gy'abadde asomesaamu mu butuufu omwana abadde asomesa bulungi nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kye yabagamba bwe yali ayingira politics yabagamba nti bwe muba muganye okukkirira mu ghetto okujja okuyamba ku bavubuka abali mu ghetto ebizibu ebibaluma abavubuka abo bagenda kukwata ekkubo bajje eno gye muli gye muwangaalya none balijja temujja kusigalayo. Kale mazima ddala otunuulira abaana bano ng'abaana bato naye nga basobola okusomesa ebyo byennyini bannayuganda bye twetaaga okuwulira. N'otunuulira omusajja nga mubajje musajja mukulu atunze mali y'obusiraamu agimazeewo atunze buli muzikiti gwonna agumazeewo buli kintu kyonna eky'obusiraamu Koodi Kampala yali wonna yatundawo ne bateekawo amaduuka naye akyasobola okuyimirira ku muzindaalo ayagala gavumenti ejjewo TikTok. Ye mu bulamu bwe mu mbeera ze yonna gy'awangaalira alaba nga TikTok kye kizibu kye. Kala neno sinkana omwana wa ghetto ng'asobola okusomesa abaana ba ghetto banne ti mwana osobola okukagoba bugobi n'obeera wakabi osobola okukagoba bugobi n'obeera wa tabbu naye nga togenze kunyagulula bakubireyo bakutte. Kale kanyu imagine omwana wa ghetto kubanga asobola okusomesa ekintu bwe kityo. Nze mbabuulira abaana kakati bagamba tuzetwogera enkya neggulu bigambo bya bannaddiini okubeera nga basulayo obwannagamba ne batulekera omulimu ogw'eddimu eri okulwanirira ensi yaffe. Kakati batandise okubeera ng'obaoliawo nabo bagamba nti abannayuganda banyiiga dda. tuli abatya Tunuulidde akavidiyo k'abaana bano ng'ensi ewaba okutuuka bwetuuse ng'ateffe twaliwo ne bagamba tutya. olina okupayinga abasajja nabo baga nti owulize bye bajja basomesa kubanga byamakulu. batandise okuvayo omukuomu nga balaba ensonga ezigenda maaso ezitali ntuufu nga bazoogerako butereevu nnyo ewatali kwekweka ewatali kutya muntu yonna yadde okwegiriira nona nga bigenda maaso nga bwe nabagambye nti omusajja akulira abaisiraamu wali ku Koodi Kampala ebigambo ebibye naye birungi si birungi era ng'omusajja ono atambulira mu obutagambika obukubutabanga ojjukira nti ono yazze ng'atunda ebyobugagga eby'abasiraamu ebisinga obungi buli kintu kyonna eky'obusiraamu ekinene ddala ekize nga kitundibwa ninga basobola okusomesa ebyo byennyini bannayuganda bye twetaaga okuwulira baali bagaana okumujjako ku kisanja atunze mali y'obusiraamu agimazeewo atunze buli muzikiti gwonna agumazeewo buli kintu kyonna eky'obusiraamu Koodi Kampala yali wonna yatundawo ne bateekawo amaduuka naye akyasobola okuyimirira ku muzindaalo ayagala gavumenti ejjewo TikTok. Ye mu bulamu bwe mu mbeera ze ne yonna gy'awangaalira abazenga bavanga bagamba tebagenda kweregana musajja ono yadde okwerega omukusika omugone mwa okusomesa abaana ba ghetto banne mwana osobola okukagoba bugobi osobola okukagoba bugobi bagende balondemu Ameka Kyagulanyi Ssentamu naye nga togenze kunyagulula bakubireyo bakutte. kakati nno abasajja bannaddiini aboogera ne Katonda abakulembeze mu Katonda baffe bwe bava ne babeera nga boogedde ensonga ngazi kababeerenga si be bakulira amadiini oba oliawo mu ggwanga Uganda naye kiri nti basajja bannaddiini bakulira emizikiti egimu bakulira zikyaki ezimu bakulira amakereza agamu bwe bava ne basonga ku nsonga bwe endiga
tosobola kubeera nga ogaana kigenda nebigenda mu maaso betukidde buli wamu batulugunya abaana enkya neggulu ng'abakako emisana mutaddewo siyaasa okumala ebbanga ddene amulimbalimba bannayuganda okumala ebbanga ddene temukola ku nsonga zaabwe naye nga temulina nsonga zemukolako okugyako okuyisawo ebigendererwa bya dikiteta kale mazima ddala abasiraamu empambibwa gye bawambibwamu okwata otya omuzindaalo n'oyogera okwata otya omuzindaalo n'odisikasinga walikozeseza omuzindaalo ogwo n'oyogera ku fair trials abasiraamu ze batafuna abasiraamu bali mu safe houses tewakyaliwo okwetirira yadde okubeera musiraamu okuzibiriza yadde okusumaga ebigambo tubyogera misana nti ate olumala okulonda abasajja bano bansanyusiza nnyo abaana bageto bano butuufu simanyi gyenyiza basinkana naye basajja 5 muli abamaze okubeera nga bali ku mwana kipita mwongeremu ekintu kyammwe amaanyi mwongere okusomesa abavubuka b'omugeto mwongere okubayigiriza protestinga mbagala nnyo naye kansooke nkujje ewa musiraamu ono nga katiza ensonga eno kibannange twegatte ffenna tube wamu tulonde his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende tumutiikinge n'abadde talonda genda kale ogijjeyo genda olabe omulwadde genda olabe ani obulwadde obwo omugambe nti jangu nkuweeke tiikinga waneeno ebbanga lyonna bakama baffe tubagondedde ebbanga lyonna tubaddewo ngera tumanyi nti tulina abatutwala naye emisege we gituuka akaseera negimala nokama waajo atandise okugiryamu enkwe atandise okukwogera ebigambo bitakwatagana agiyita emabega n'ekiro gyemisege okutandika nga gyekyankuula bemulaba ku mpuuga emisege gyatuuka akaseera nejekyanga nga mpuuga takyalina kyayogera okugjako emisege okuva mu bulamu jeve mu mbeera gye zibadde gimuwera ekitiibwa gitandika omutunuulisa emmundu nga zimaze okutegeera nti be batuliddemu olukwe paka wano tubakakasa nti Allah ajja kubajjamu mubeere mu nnupu nga muli omwo mulimu mpulunguse sigenda zivaamu ate kino ekisanja akuna mukyezo oba obaddewo ebbanga lyonna ng'oli mu nnupu nga tukumanyi nga tusirise tugenda mu maaso tukujjayo mpola ate we tukujjayo ino tokyadda genda owereze bakama bawulira nti be bakuwa ebitiibwa tukooye okuzanyira mu maanyi gaffe ebirowoozo byaffe nga betulonda okutubeererawo ate muyina ekiro gye mukukuta Allah ajja kuboolesa yawma tubira sarail kunakula nkomeri ajja kujjayo ebyama ne tumusaba ne ku dunya kuno asooka abijjeyo nga tetunnawalampa bali eri abali mu NRM tusooke tujjemu zino empulunguse eziri mu nuupu ze zitusibyeko tulwana buteba tuvudde mu mbeera ya busibe tulwana buteba tuvudde mu mbeera mbi nga betulaba bali ku TV abawoza kakati Mwami Museveni ne banne bakeera ku makyane bategeka tulowooza nti mutubuulira kumbe mwebamu agenda eri ofune kaadi eyenaalemu tumanyi nti ozizebwa otuweeyambudde naye eno katufe tuleke eno time yankyukakyuka ne bw'anaabeeraani Allah bw'anaamwolesa ffe tetugenda kutya kwogerako kubanga tukooye abantu abeerimbika mu nkyukakyuka nga kitufu temwagala nkyukakyuka mwagala bakumira bya bugagga byammwe mwagala bakumira amasomero gammwe mwagala bakumira bitiibwa byammwe ng'ate ffe byaffe bifa ebyabaana baffe bifa mikwano gyaffe gifa baganda bammwe basiwa ebbanga lyonna ng'olaba ng'otunde tewali buzibu omanyi yagenda nagira ebigambo nga tebikwatagana emabegakaawo so kyamuswaza so n'abalala tubagamba mugende empola nakugamba okugenda empola wankyukakyuka era bebagenda okujja mu maaso gamme babasabe obululu ng'ayambadde akakofiira akamyufu ayambadde n'ekikola ekimyufu ayambadde esaati eriko National Unity Platform ayambadde empale ennungi nga n'ekifaananyi kyakyo kiriko His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wallahi Allah wakitiibwa omutima gwe yagukweka guli eri munda guli mukuliibwa abasajja bwe mulaba aboogera ebigambo ebinene ku TV ne batakwatwako myaka n'emyaka g'oyogera agambo kamu ne bakunywa ne bakutwala bakoleraani abo bakoleraani myaka ku myaka babatyako ki balina security kiro balina gye batambulira ffe gye tutamanyi kakati balina kujja tubookye kajojijoji ffe kyekyatujjeeyo baganda baffe kyekyatujjeeyo ab'enkyukakyuka eyannamaddala tujje tubakulembere LC5 makindye ku nupu nze kwe siva wano wennyini mu west inshallah kanzije kati tugende tulabe biki ebibadde bibalemye okujjayo eyo biki ebibadde bituganye lwaki batugambye ebiri eyo tukimanyi kasisi ebagisiba bwe gitya emikono ne bagikyusa nga ne meeya takyetegeerera kubanga abasajja bakolona nga gweredi meeya naye nga tekiniko yonna
tekiniko yonna yaabwe kawe bamukuwa deputy kawe n'ebirala byonna bamukuwa nga kikati wamanyi gwe kyoba okola kiri kimu gw'oliwo nga lord mayor ceremoniyo n'abanajjawo ne balodi kansala n'abali awo ceremoniyo kale katulabe sande zibateekayo ez'abavubuka n'abakadde biidhini nabo tunazirondoola oba oliawo zinaabatuukako ng'ate tugenze nga tetuli bali azaamaanya LC5 wano wennyini Sheikh Hamza Bukhari omulabako Kigozi Hamza Bukhari abeeranze katujje tulabe oboolyawo tunayogera ebigambo munabitegeera buli muntu abanegwa wagerera naye oboolyawo bayinza okubanga balimu ensonga tetukyayagala tuyita mabega twagala bigambo bituufu nkomekereza mbagamba nti bannange twegatte ffenna tube wamu tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende tumutiikinge n'abadde talonda genda kale ogijjeyo genda olaba omulwadde genda olaba ani obulwadde obwo omugambe nti jangu nkuweeke tiikinga waneeno otambule ogende mu buliri bwe tunaalonda ekyo enkyukakyuka ijja kujja nga tetulwanyi tebaba tutte mu nsiko tebaba tutte simanya kugenda kuyekera wabula nga muli wano muloza akalulu akalife and free Allah jakatwa oye munene wa madhalika ala Allah yasir masoga Allah teriyo kinene saba Allah wakitibwa atuwe enkyukakyuka ennungi n'obumu wamu n'obukwata empola Allahumma amin. Kale nno ng'omaze okwera ng'okitegeera nti n'omulongo waswa omuluuta nsozi tutambula naye buli lunaku olukya ku nsi kuno Mukama ng'akyatwadde obulamu ng'akyatwadde omukka gwe tussa kakati ono akugamba nti teweetuulako tolonzalonza genda dduka za mbwa ogende omusajja akutereyo ekyogo kiri kafungula nkete oba kumire ekyoto oba akusomere edduwa kakati ebizibu ebikwetolodde byonna bifuumuuke bigende eddalayo wala oyo atamanyi musajja ono mulongoosa mu luutansozi yaba abitomera kugambye ono akugamba oba oli Uganda ne oba oli bweru wa ggwanga ebigambo tebikaluubiriranga WhatsApp ebeerawo ne direct call byonna bikwata olunakolako bulungi nnyo kakati nno mukwano gwange ampuliza jjukira nti ebyomubaka Alan Sewanyana bekyali si birungi era okusinziira ku mawulire agafulumye galaga nti omusajja yandizibwa mu kkomera okusinziira ku bigambo mbu bye yayogedde ate ebikambwe ng'alinga atandise okubeera ng'agamba atendewaliddwa alina okugyayo ebyama jjukira nti omusajja mwendwa nga omugenzi Muhammad Segirinya yagamba siriwummula mirembe kubanga obusajja bo bumaze okubeera nga bugenda kunzita era finally obusajja bwamutta era ono yatukakasa n'atugamba nti tugambe nga nti Segirinya towummula nti lwaki abeera awummula ng'ate obusajja bumaze okubeera nga bumutta kati bino byonna okubeera nga bibeerawo omusajja ono Alex Luswa Luwemba abadde yeekulubeesa nnyo ku bintu by'omusajja Muhammad Segirinya era nga buli avaayo n'akoona kulinnya Muhammad Segirinya ono amwambalira bukanzu obuleeso buwenjuka kakati nno naye nga bw'omanye nti Serukama Mayute bwe bakwata ku lirye ng'atandika okubeera nga awoloma kakati nno abasajja emisana tteke bavuddeyo nkugambye ne baga nti ono omusajja naye ayina ebizibu bye ebimumala era ebimu ku bizibu bye abasajja bagambye nti nabo kababyogere ensi ebitegeere kubanga omuntu ayinza okuba nga ayogera nnyo ayinza okuba nga yefudde amanyi nnyo nga yeerabidde nti waggulu w'omumanyi ate wabeerawo omumanyi omulala kati omusajja ono twamulaba nga asiramuka wali mu kwesimbawo e Kawempe North bwe yamala okusiramuka ne tumulaba ate ng'akutte kulaane ng'ayolekedde ku malaalo ag'omugenzi Muhammad Segirinya ng'amusaba mbw'amukwatireko asobole okubeera ng'awangula akalulu ke Kawempe North jjukira nti ono abasajja bamumirawo kaadi aba National Unity Platform nga baga nti yali wa kiboggwe nnyo ekiboggwe ekitasangika era mbu ono yali tasaanye okubeera nga afuna kaadi kakati no kaadi bwe batyo baagiwa omusajja Kanso Elias Luimbaz Nalukola era nga wenjogerera essaawa zino musajja wattu ali mu kkooti atunkana misango gya kuwangula kalulu atunkana misango gy'abantu kumwagala bamubuuza mu kkooti lwaki abantu bakwagala nnyo lwaki baakulonda abasajja bagamba baagala bamulemese kati bwino ku musajja ono Luswa sooka omuli ate enkomewo mukwano gwange era Luswa ntandise okumwekengera bulungi nnyo asaana anonyerezebwako ku nfa ya Segirinya bigatta akolera bano anyway olowooza ye tagenda kujja kwesimbawo ye tamanyi bwe yasisinkana ku woteeri Nansana tamanyi bwe yasisinkana okumuwa pulojekiti eyo y'okujja okwesimbawo amanyi bulungi kwa yagenda yabula kati biki byatubuulira mukama Luswa ajagala akitegeera okuva na leero nti Kawempe tekyali kya bugaga kya Segirinya era tekyali kya busikaabu era bannakawempe bayogeza eddoboozi lumu nti kati tuwadde Luimbaz Nalukola ne watugenzeeko
Olika tugenzeeko. Bwe batyo bayogeza eddoboozi erimu okuba Ssegirinya. Luso yali kireereese. Yali abaludde waluso. Kuya ku Ssegirinya. Yali akola. Simanyi. Yali kireereese ate alina mulimu. Wabula n'ayambako ku Ssegirinya. Ekyamuyambanga Katonda n'amuyamba ng'alinako kono ku butabo n'amufuula ewe. Kakati saagala olwaleero Yusu aveeri alowooze mbu yali ategeera nnyo Ssegirinya mbu nnyo mbu era yakyayogera kyekiba ekituufu. NUP Ssegirinya gye yafa akyayinga nga Luswa bw'ayogera. Gwe wennyini n'ofubuutuka n'ogenda ku malaalo ge n'ogeevumbuka. Ag'omugenzi eky'obulogo ekintu ekisinga okuba eky'obulogo. Lwanirira kaadi eno tukiddemu NUP tugifune. NUP yabakuta. Yali amusaba ki ate eyagenda kya NUP. Ku malaalo yaladdirako ki ye gwe yabuulira ekyama nti sijaagali yakodda era mwana wange tolinyangayo ate ono najjayo okusaba kaadi. Tolaba nga yewe nkwasinga. Niba naye afuza amanyi nti bazibu. Tolaba nga yewe nkwasinga. Kakati bw'otunulira mwami Ssegirinya n'otunulira mukulu Luswa oyinza okakasa the true definition of Owenkwe. Asinga. Era nze ngenda babuulira omanyi Lutaya alina akayimba ke kagamba nti ayi Mukama kyo kibeera iswaza bangi nnyo era olivaawo oyiza emyoyo gy'abantu n'abantu oligimulisa mu bantu bo olivaawo oyiza ensi n'ekisa ky'okola ogenda kukyevuma. Kakati nno nga bwe nkugambye nti Sserukama Mayute bwe bakwata ku lirye ebiseera ebisinga abeera awoloma bwolomi. Kakati nno omusajja ono Luswa Luwemba ng'amaze okubeera nga yeefuula mbu ayogera nnyo ebyama eby'omugenzi Muhammad Ssegirinya. Jjukira nti ono gye buvuddeko twalabako bannamwandu nga bagamba mbu omusajja ono yali amaze okubeera ng'akukusa ebimu ku bintu eby'omugenzi Muhammad Ssegirinya era nga bali mu kukaaba okulajjana nga bagamba mbu oba oliawo ebintu by'omugenzi Muhammad Ssegirinya byandibayambyeko okuweerera abaana school fees, okupangisiza abaana amayumba, naye mbu omusajja ono ebimu yabyefunza era obutambi obwo bungi nnyo mbulabye ng'abakazi bayombagana nga basaba obuyambi ku musajja ono eyabafuukira akajjampone, eyabafuukira entunuka, eyabafuukira kye bawalula nga yeefudde nannyini mugenzi era nga buli kya mugenzi omusajja ono yeefudde akiinako obuvunaanyizibwa. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono gw'olaba Haji Kaloole avuddeyo n'awa ebyama ebikambo nnyo. Jjukira nti omusajja ono y'omu ku bantu abawagidde NRM mbu okuviira ddala mu nsiko omusajja ono mbunga gyali. Kaakati noono akulukosezza amaziga agamba bye baalwanirira bye baasuubira si byebimu yadde n'akamu n'akatono tebikwatagana biringa black and white. Era omusajja agamba nti yeewuunya nnyo okulaba ng'ebigenda mu maaso okutulugunya abantu, okubamalako eddembe lyabwe, obwavu obukudde ejjembe mu bantu, okuwamba abantu n'okubeera ng'abantu abo abawambibwa bayisibwa mu mpisa embi ennyo gy'otasobola kubeera ng'oyisaamu n'ekisolo. Kati omusajja ono agamba nti bino byonna bikolebwa NRM. Omusajja agamba ajeegaana era agamba nti ono yeegaana byonna byonna ebikolebwa mu NRM ebyo ebinyigiriza bannansi ebibalumya. Omusajja agamba yejjusa era yeebuuza lwaki abasajja bano bennyininyini abalina emmundu bazikozesa mu nkozesa eno ey'okulumiriza bannayuganda, okubalumya obulumya, ey'okutulugunya bannayuganda, so nga emmundu zandibaddewo ate kuyamba bannayuganda. Kati omusajja agamba ye mu bigambo bye nti agenda kugezaako okulaba nga naye alugeza omulimi lwe, akozesa eddoboozi lye okuvumirira bino byonna ebigenda mu maaso ku bannayuganda, kubanga ono agamba baalwana n'ebyo baalwanirira tabitegeera. Ffenna tuzze twogera ku nsonga zino nti lwaki gavumenti ewamba abantu, lwaki abantu bakwatibwa, ye abaffe lwaki drone zino weziri ze bandiyise panda gaali oba bakuntumye kaakati zikola ki mu nsi yaffe, ng'ensi yaffe bagamba ya demokrasiya, kubanga bingi bigenda mu maaso. Abantu ababeera bakwatiddwa, ababeera bawambiddwa, ababeera babuziddwawo bagenda okuddamu okulabikako nga basajja battu enfaanana gye bafaanana terabwangako. Twalabako wano lumu omukyala yagamba nti abasajja bajja ne bamuwamba ewuwe mu bitundu esalize ye mukono, bwe bamala okumuwamba ne bamutwala. Era ono agamba bamukolako ebyensonyi naye nga teyeeyagalidde kifuba ddembe. Era omukyala ono yavaayo n'ategeeza nti ekyali kimulanga okubeera nga akuba ennyimba za Bobby buli kaseera n'abeera ng'ate azitumbula nnyo. Kati abasajja nga bamugamba tuwagala Bobi Wine ajja kutaase.
twagala tukulage nti Bobi Wine talina kyali mukazi wattu ne bamutulugunya ne bamutuusako gw'obulisa maanyi n'ebirala bingi ampuliriza bibiri. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Yamujja mu ghetto n'amufuula omubaka wa parliament, n'amuteeka ku ballot paper, n'awangula akalulu ke n'atakafuna, ali ku international level. Buli gyagenda bw'ayagala Trump amumiitinga, bw'ayagala ow'Abongereza amumiitinga, owa Ukraine baali bonna, kakati oyo kirasi ndala. Kati bw'oba Mpuuga tosobola nakumiitinga Ruto ow'e Kenya. Mpuuga tasobola kukola appointment ya Ruto. Mpuuga akole ekintu eki, akola appointment y'ono omusajja Oginga Odinga. Iba meeting tubalabeko nti bakoze eki. Kyagulanyi bayita muyite. People nabonna be Kenya bagwa bugwi kutaka nga balabe kwani. Kyagulanyi. Kati gwa kamotende klasi yo. Eggwanga Uganda lyakomebwa okumanyibwa mu nsi yonna lyamanyibwa kwa Amini. Omuntu alizizza ku map ye Kyagulanyi. Ebweru tebamanyi Museveni bamanyi Kyagulanyi. Jolage yonna kati buwanga obulala Kyagulanyi musician becoming a president. Kakati gwenzo gamba nti muteeka ku level yemu n'abantu balani skill tebali mu kirasi yemu. No yabadaloza nti banaso okusika amasannyalaze bafune abavubuka abo. Ne Katonda Katonda akuma ebintu byonna akuwa okutegeera. Kubanga bw'aba Mpuuga ng'ali ku level eyo ng'asuubira ne sikini okusika amasannyalaze afune obwa president addeyo alime emmwanyi ze. Kubanga musajja muyivu n'obugagga abulina ne ssente asobola okuteeka mu mwanya akole kyagenda alime. Ebyobukulembeza Yes. Gali ludda amasanyalaze goyogerako. Gali luddawo. Alina sikira agenda kusikaani. Abantu tebaagala Kyagulanyi ng'omuntu. Message. Mungu najja ayamba Kyagulanyi. Nze ndi omu ku bantu abalaba Kyagulanyi nga tasobola. Ng'atandika. Era nalowoozanga nti product yaffe eya Museveni eyise mabega egende muki. Nkujjukira bunyo nga nkukyaza kuddewo tanga. Kati ngenda Kyagulanyi adda step to step. Ava mu bubi ngadda mu buki. Buli lunaku agattako buki. Omukwasa omuzinda n'owuliriza no. Yatandika si bwakola ki. Natunuulira Kyagulanyi ne Mwenda. Yes. Kubanga Mwenda mwagala nnyo ne Ssemujju n'ono omusajja ani ono omusajja Ofono Opondo. Si bangu baakuteeka ku kisenge. No. Ne Kyagulanyi yateeka Andrew Mwenda. Era namuga tonyigiriza. Ane kika kiyagiriza ky'oluzungu. Yes. Na neewuunya. Ono omwana afunyera capacity esobola okulizoninga omusajja ono. First of all munnamawulire muyivu ate atambula exposure ne yamuniringa. Abanyo obukodyo bonna bwe tukozesa amawulire mu communication that debate. Yes. Kyagulanyi yewangula 10 ku 10. Okitegedde? Yes. Kakati oyo mulala. Buli wajjo to present something aleeta kipya. Yes. Kakati ava mu bubi ngadda muki. Kakati gwe Mpuuga tokyasobola nkugaye tosobola kuyita Odinga owa Kenya kukola naye appointment. Yes. Ona meeting aba Zelensky. Exactly. Agenda mu Congress ne baku audience mu Congress ya ekyo kiyita mmere. Kintu si kitono. Al Jazeera lingange wakawuwe. Al Jazeera sebo togitumalaga gituulamu. Bakusookeremu kasene bakunyebeze bagayo tali qualified. Kyagulanyi ngina bwayagala ne bamutomeza ebibuzo byonna nga bwe yeetaaga. Ekyondo ky'Obuwalabu kuba Al Jazeera Buwalabu ekyondo ky'Obuwalabu akirina. Kakati oyo ye muntu gwe mwagala okuvuganya temusobola. Kubanga bwe yalinga ava eno gye yava azze agattako buki. Kakati muvudde n'ebitiibwa bwe Emmengo ate mutandise obiteeka ku ttaka. Naffe tetukyabalaba nga babitiibwa Mmengo. Ne luli twabatunuulira nga babitiibwa. Panna utandise okuba kuba ebituli.
Kyagulanyi twatululiranga nga wa ghetto kakati gwe muwamba ne bwoba omusanze wano okuwa appointment weesunga kuwa obuwa appointment ogera ku miitinga Kyagulanyi bwe banamawulire emisire gye mudduka nagwe munamawulire kona yatwala tukoze appointment genze Makere ngaji tokyaliwaawo ngate wamaanyi pampise kati naye agaba appointment. Oh my God. N'osazaamu gye wasuze naye ye wiiki 3 enakyo gamba mudakigana mu 5 inookita naye aginange sikaki nkuyita n'ojja nga wage nti Bobby ojja wange aji kugamba nze nyiza okuneja aji sirogeza wabba anange yes kati waliwo ebintu ekintu kyokkiriza naye yes Kyagulanyi is a class era nakugamba nti teri muto mwavu. Kyagulanyi is a class okitegedde omuntu yenna bula otunula asobola okubeera omuto niye asobola okweyubulira mu ddakiika. Kyagulanyi yeeyubula. Omusajja Musika yayogera ekigambo amanya Musika n'agamba I didn't do that boy naye namugenza omuwuliriza ne bambuulira ebintu bye abadde muyaayi n'asoma ekamwokya mu buyaayi n'amalako primary n'ayingira secondary n'agimala n'agenda O-level ne A-level advanced n'abimala n'agenda e Makerere n'agamba kati MP ate bangamba abadde mugagga ebigambo bya Musega kati bw'amaliza n'agamba abaana abaffe bakulidde Kololo basomedde Harvard tekuli awangula bwa kansala. Omusajja ayogera musajja muyivu ate musomesa exactly akomentinga kwani ku Kyagulanyi kakati iyo comment si ntono ba Dr. Miriam akubulira njagala ombuulira abaana baffe bonna abasomedde abakulidde Koloba nina PhD sat B omuganda genda olingire ku bwa Lord Mayor tafuna de bulubi tafuna de bulubi akyusiza olunaku olwalero ekibadde mu kkooti kibadde kifumba mutuku jukira nakutegeeza mu ntandikwa nti omusajja amanyiddwa nga Elias Lwimbazi Nalukoola kakati essaawa zino yamaze dde okubeera nga agasimbagana ne Nambi jukira nti Nambi ono muwala wa musajja amanyiddwa nga Haji Kigongo owa wano Emaya kakati nno omusajja agamba nti abantu bano bamutwala mu kkooti wabula kumalira bannakawempe budde n'okwagala okubajjako ekintu ekirungi okwawuliza ekintu oba olyawo ekitali kya quality kubanga ne bwotunulidde abantu bano bombi Kanso Elias Nalukoola n'omukyalo ono ayagala oba MP okwata ku mumwa ng'ekyamazima abantu bano bombi bo batadde ku minzaani tebalina bwe babalansingira yadde sekendi n'emu yadde eddakiika n'emu era nga bannakawempe North baali basaale nnyo okulaba nga balonda omusajja ono n'obululu obukwatira omutwalo mulamba mu 7 n'obugwamu ate omukyalo ono n'afuna obululu 8 bwokka nga kino kiraga nti omusajja yamukubisamu emirundi 2 okusinziira ku bululu omukazi ono bwe yali afunye nga kino kyayongera okubeera nga kyeyoleka nti bannakawempe balondya ddala ddala omuntu kurimu gwe baagala okusingira ddala ono oba olyawo gwe bali babakakako obukasi kati omukyalo ono agamba mbu nno ye obululu bwe bungi bwafiira mu Baagiro oba bwafiira wali eri mu Ssasa ng'ono agamba nti bungi tebwatuuka ye eri kubeera nga babubala mbu kubanga abantu batamanyi bajja mbu ne baasa obubokisi mu kwasa obubokisi buno mbu mwalimu obululu bwe bungi nnyo era ng'ono alumiza nti ku polling station zino yali asinze okubeera ng'alondebwa abantu kakati ng'ono agamba nti tamanyi baasindika bantu kuddira kwasa bubokisi omwali obululu mbu ku polling station zokka ze yali awangudde kakati ensi ne yeebuuza ani yali alina okubeera ng'akuma obululu buno era obululu buno ani yalemesa okubeera nga bukuumibwa era obululu buno ani abutambuza okubujja bubulondeddwa mpaka okutuuka babugenda okubeera nga bubalibwa kakati bino bina nga bigenda mu maaso omusajja amanyiddwa nga balooya ab'omusajja ono Kanso Nalukoola bakunyiza omukyalo ono n'atuuka okubeera nga mukazi wattu ne ansa zimuweddeko kyokka olunaku lw'eggulo lwe basinze okubeera nga bamukunya akajojejjoju w'ebibuuzo mu nsonga zino kyokka nga n'olwaliro abajulizi be abajulira ku musango guno babatuuziza mu kaguli kakati abamu ne beetonda n'okwetonda nga bye boogera tebabitegeera nga bagamba ekigambo kimu ekyo simanyi ekyo nkitegeera
ekyo sikimanyi. Kaakati nno nga kiraga nti abantu bano bangi bakookingibwa n'okookingibwa biki balina okubeera nga boogera, naye nga bw'omanyi nti looya nga akutunudde mu maaso n'omusujja guli ogw'ekkooti ne bye bawakookingiddwa byonna osobola okubeera ng'obyerabira n'otandika kubeera ng'okozesa amagezi go amazaale, kubanga ekiba kigenda mu maaso tosobola kubeera ng'okitegeera ng'okyali eri. Kati bano bakanso bagamba nti essaawa etuuse omukyalo ono atuuze enniya, kubanga bannakawempe baasalawo ne balonda omuntu gwe baagala bo nga bo, era ebigenze mu maaso mu kkooti njagala nabyo tusooke tubeere nga tubiroozaako ensi ebitegeere ebyabaddewo ng'omukyalo ono bamwokya ebibuuzo ebikambwe ddala, era nga ansi ezimu yalemeddwa n'okubeera nga aziddamu mukazi wattu n'abeerawo ng'atuna butunuzi ng'atuna mpangalibwa ati mukazi wattu ng'embwa esudde ekyuma. Kakati nga abantu beebuuza ani yakutwala mu kkooti, gwe watwalayo omusango kabakwokya ebibuuzo obiwulire, kubanga bo bano bagamba tegwali gwaffe ogw'okuuma obululu, fe ogwaffe gwali gwakuwangula era bwe twakola. Kkooti enkulu ewulira omusango gw'ebyokulonda ogwawaabwa muna NRM Farida Nambi ng'ayagala esazeemu obuwanguzi bwa muna NUP Erias Luyimbazi Nalukoola etandise okutunula mu bujulizi obwaleetebwa ku musango guno. Olwaliro bannamateeka b'oludda olwawaabirwa bakonyiza omujulizi asooka mu musango guno nga ye Farida Nambi, era asanze akaseera akazibu okwanukula ebibuuzo bannamateeka ba Nalukoola bye babadde bamusoya ku bujulizi bwe yatwalira kkooti. My Lord, I cannot answer that question. Why? I, as a candidate of NRM, I went to vote and went back. So I cannot answer. I wasn't in all those places at the same time to ascertain what he's asking. What was the voter turnout for this particular election? My Lord, still I can't answer that one with certainty. Bano okusinga babadde baagala Nambi amatize kkooti ku ngeri gy'asuubira nti singa ebifo 14 byalumiriza nti obululu bwamu tebwabalibwa byali bisobola okumuwa obuwanguzi biba kugattibwa ku muwendo gw'obululu, akakiiko k'ebyokulonda gwe kasinzirirako okulangirira Nalukoola ku buwanguzi buno. The difference between the total number of votes that were not tallied was 16,640, and the difference between me as the second as per the tally sheet and the results form is only 8,000. Kaluma Nywera avudde ku kyabannamateeka ba Nalukoola kubuuza Nambi wajja obukakafu nti obululu bwayogerako omutwalo gumu mwaka 664 bwalumiriza nti bwe bwali mu bifo 14 abutemeteme alage kkooti engeri gye bwali busobola okumuwamu obuwanguzi. Ekibuuzo kino kireetedde Nambi okusaba akuuma kamugatta bibalo oba calculator, era omulamuzi Bernard Namanya awaliriziddwa okuwummuza mu kkooti okumala eddakiika 10 asobole okukafuna. Nga kkooti ezzeemu bannamateeka ba Nalukoola batandikidde we baakomye nga baagala Nambi agabanye obululu bwalumiriza nti singa bwabalibwa bwali busobola okumuwa obuwanguzi. I was there with other voters doing the same, my Lord. So if you voted alone, out of so many people, the return would be 0. Do you know that? Kubadde kulaga nti Nambi ne batumuwa obululu bwonna wa polling stations 14 zaakayanako, era nga bonna tewali muntu yaffa, tewali muntu yali mulwadde, tewali bululu bwayonoonebwa, bonna ne bw'obumuwa tulaze kkooti naye kennyini nti era teyandiwangudde. Obujulizi obulala obubaddeko enkalu bwe Nambi bwalumiriza nti bwamuweebwa ba agenti be abaali bamukolera ogw'okulondoola entambuza y'akalulu, bagamba nti bamutegeeza nti Nalukoola yanoonya akalulu mu bifo ewalonderwa ng'akozesa ebigambo bino nti nze Nalukoola, ate walala yawulikika ng'agamba abalonzi nti tebalyamu amaanyi g'abantu olukwe. Nambi byalumiriza nti bino byonna byali bigezaako kusendasenda balonzi oba okukuba campaign. Kyetusuubira nti buli mulonzi kyasookerako polling station kwogera erinnya lye ti nze gundi yatusuubira Nalukoola, sirowooza nti yali alina okubuulira abantu abali awo nti nze Nalukoola. Kati nga basinzira ku ngeri Nambi gy'abadde addamu ebibuuzo ng'abikomeka ku bigambo by'aba agenti be,
n'okuwabulwa kwa bannamateeka be, bannamateeka ba Nnalukola basabye omulamuzi obujulizi bwa Nambi bugibwe ku musango guno kubanga bwesigamye ku ŋŋambo nga kkooti tesobola kutambulira ku bigambo ebutaliko bukakafu. Kyokka kino bannamateeka ba Nambi bakiwakanyizza. Ate ng'ebibuuzo byonna ebibuuziddwa balooya ba Nnalukola enkya ya leero byonna byakugereesa byali badde bitya mu mbeera ebibuuzo ebikoze eki mwebadde era ko tujja kugibuulira oluvannyuma ennyo nti balooya ba Nnalukola baamala obudde bungi nga bagereesa nga bateebereza nga balowoolereza ku ky'okulonda bwe kwalikoze eki bwe twali badde. Kati abajulizi abalala 5 be basuubirwa okuwulirwa era omusango guno gukyagenda mu maaso. Ani Walukatamba. Era omuntu akyakkiriza mu Kyagulanyi badda mbuliwe ne yeebaka afumitirize ku mmere gy'alya. Ebyaffe ebyokuyombayomba bibaamuze badde byobufuzi kati emyaka 3 nina ekipiri. Abamu balina enjala naye tugenda bamanikigampona baganda baffe naffe tuli bulungi oyinza okulaba nga neekazakaza nange embeera omusango n'ogunteekako mwoyo kati ali buki naye nga neetakolaki tulina njala nange waliwo omwavu